Okay, aliko kuki promotion kwaniriza nnyo to the world yona gyosinzidde okubeera nga tukutuusaako ensonga zino nkwebaza okubeera nga osubscribinga n'ogoberera buli nsonga gye tukutuusizzaako for exclusive interviews, updates na buli kimu ekigendera ddala mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda to the world. Wenjogera olunaku olwaleero ndi mu kibuga wakati wano we bayita ku Chamtower era siri mu dduuka ddala ndi ku dduuka lye bayise Dice Richie Luxurious Store. Oba oyagala ebyambalo ebyakabi celebrity stylist wano w'obisanga. Nno olwaleero tuli ku bya kwambala tuli ku baana abalenzi abato ba street kids olunaku olwaleero we basalawo okulabika nti bayambako abavubuka bano ennaku z'omwezi nga 31 nga tuyingira omwaka ogwa 2024 balabikwako ku Akasha we basobola okulabika nti balina sage yatambula ya maaso baali batunda menvu nga we batunda ne masiki zaabwe ngera we basabayo n'ekikumi nga olaba we muyitirira ku baana aba street kids abasitera okulabika nti basabayo ekikumi okubeera nga nabo bebeezaawo so we bagwira ku mugagga kyeyune nga otumanyi ffenna ba socialites abagagga baba bamuguddeko abaana baba bamutuuseko abeetaaga okubaweka nga bafunayo ku buyambi naye tebasobola kulabika nti bafuna kye baagala okusemberera emmotoka ye ofiisi yaliwo kyatalaba bulungi ekyaviiramu okubibwa ekigala ky'emmundu era nga be bavubuka bamu wano betuli nabo olunaku olwaleero bayambibwako abavubuka era abalina omutima ogusaasizi nga kwotadde Brayn Baba ali kuba pepeta olunaku olwaleero okuvaamu omulamwa ng'abantu abavubuka abato bagamba emiti emito gye gigumiza ekibira wamu ne we tuli ewa Dice Richie so olunaku olwaleero nga tugendera ddala mu maaso nategeezebwako abavubuka bano nga wobalaba babafunira ennyumba babajja ku street kubanga babadde basoma nga batunda amenvu masiki kuzze n'okusabayo ku ekitono ky'oboyina okubeera nga bakibawa so olunaku olwaleero bali kuba balabika nti babalabisanga abantu era nga akoze ku mulimu guno si mulala Brayn Baba tumumanyi nnyo is the philanthropist nga we bagamba omutima gwa buyambi era twagala kulabika nti twogerako ne Brayn Baba okusooka engeri gya labise nti musaale mu mbeera eno Brayn Baba ogamba otya ni bulungi baba kyekiriwo ndi steady kuliko omwaka happy new year first of all omwaka naguyitamu bubi naye nga nze nga nze siri bubi nnyo kati toli bubi nnyo olunaku olwaleero Brayn Baba obadde musaale nnyo mu nsonga za outreaches zino tukulabyeko nnyo following ku TikTok reaching out oyamba abaana n'obasala enviiri ku street ez'enjawulo kwegamba olunaku olwaleero kati tusooke twogere ku this particular session gye tulimu wano olunaku olwaleero ntegeezebwako abavubuka bano bebimu ku be muyamba mwabapangisiza n'ennyumba olunaku olwaleero sooka tutangazeemu katono omuntu ali eri annyonnyoka embeera gye tuliko olwaleero omanyi nze nja kugamba nti ndi musazi wa nviiri nyinza okuba nsala abaakabi naye ate bwe mala okufuna akasente ako kenzije mu waakabi nkazzamu ono atali waakabi owa wansi ne muwaako kye tuyita ekimu eky'ekkumi so omwami ono yankubidde naŋŋamba ninawo abaana wano beetaaga kuyambibwa naye gwotera okumanya ensonga zino jangu onnyambeko so omwami ne mwebaza omutima omulungi era nange nja kufunawo wano ku kipale nnyumemu naye nga ensonga etuleese wano yakulongoosa abaana bano babe nga banyirirako ng'abalala nga ggwe nabo bakufaananeko bagambe bulijjo kiba bwekityo okuwulira bwekiti wekiwulira okuba n'akaviiri akapya kwegamba si bakuwulira bubi wabula bulungi bulungi okuwulira obubi kwammwe naye ffe tubawuliza bulungi so tubasala akaviiri paka kuwulira bulungi katulabe abaana ndabe bangi mubala enamba y'abaana bameka abaana bangi balimu 25 plus kubamba zeeko 25 wali wabweru kitegeeza basukkamukko waliwo we baŋŋambye abajja naye ffe bonna tujja basala katusooke twogere ku mbeera eyatuuka ku baana bano ennaku z'omwezi nga 31 okukubibwa ekigala ky'emmundu waliwo gwe bakuba ekigala ky'emmundu waluwa wuuyo yono boye ogamba otya jendi amanya go gwane Sentongo Hamis olunaku bwe bakuba ekigala ky'emmundu kyajja kityo okukuba ekigala ky'emmundu ofiisa twali awo nga tundamu envu gaffe omugagga yajja mumita kyeyune ebyo twagendayo netungambako kyeyune netungamba happy new year nagamba happy new year natuwa emitwalo 2 omusirikale yava eri nga tuligenda
nankuba ekigaba n'abakuba emboko n'abaswanyula. Omusirikale yali waki wa poliisi wa security zino ezikuuma ebizimbe? Yali wa poliisi. Yali wa poliisi. Kati mu mbeera eyo ani abayamba okulabika nti mutuuka kuba bayamba? Ono omusajja bamuyita Nkodaiso n'abakazi abalala bamuyita Francesca amu Jessica be batuyamba batupangisiza ennyumba byonna. Olunaku olwaleero ennyumba y'abaana bano mugipangisaawa? Ebyennyumba sijja kulimba nti mbimanyi nnyo naye nze okusinga amadde nze ku Kyanviiri. Jja kusaba omwami oli akunnyonnyole bulungi ennyumba esangibwawa bunene ki naye nze kyemmanyi abaana ngenda basala bulungi akaviiri. Brayn Baba bw'atyo bw'atugamba ku nsonga ze we zijja ku kya lunaku olwaleero okunyirira kubanga ye tumumanyidde mu kulabika nti ayamba olunaku olwaleero. Kansooke njogereko ne ku Dice omukulu ogamba oti Happy New Year. Happy New Year to brother. Omukulu banayo ono yakyasinze okulabika nti anyiriza abavubuka abambala mu kibuga wano. Wanyiriza ne caution webale. Kale sebo. Yes. Emirimu gigenda gitya? Mpola kitiibwa kya Mukama. Olunaku olwaleero njagala okusooka okumanya ku mbeera y'abaana bano engeri gyojja okulabika nti obakuma kubamu okubayamba okubeera nga bajja ku street kubanga nze ng'omuntu ntera okubayitako ku baana awo ku Akasha nga batunda masika batunda amenvu. Yes, embeera obasanga mu mbeera ki? Embeera tebaba mu mbeera nnungi kuba luli batunnyonnyolamu babakuba baba emmoloka zibatomera we baba badduka nga badduka oluusi abakesisi okitegera basula ku nguudo basula bubi batulugunyizibwa abantu bo bennyini nabo babajjako ssente zaabwe ze baba bakoze abayaaye ekiro babajjako ssente zaabwe. Olunaku olwo lukeesa ekyo kitolo actually amawulire gatambula we basinga okulabika nti bakuba olunaku olwo bakuba abantu ekiro ekyakeesa. Simanyi oba abaana bano babaawo mu budde obwo bwekiro omwaka baguyingirirawo zalinga ssaawa mmeka okutuuka saga eno okubeerawo? Zaali ssaawa 3 ez'ekiro. Ssaawa 3 abantu bali cafe series wali ku mmeeza balya ki balya kamere kaabwe bakirinze. Kati omwana ono yali atuukirira omugagga omusirikale n'ava eri n'amukuba ekigala ky'emmundu n'amuggyako n'amenvu ge yali atunda. Kati abaali awo bonna bannayuganda nga bw'obamanyi abaaseka busesi tewali naye waliwo abakyala babiri Francesca ne Jessica bareactinga ne bagamba omwana yagwa wansi ne badduukirira. Kati omusirikale we yalaba bano abantu nga bamutabukidde boogera luzungu ndooza si baawano n'amanya nti ki n'adduka n'agenda n'atambula omusirikale yadduka n'avaawo ne bagenda ku gundi awo ku Akasha bafune footage omusirikale nga baagala kukola ki mufuna naye ndooza tebyagenda bulungi naye ne basalawo bakole ki banoonye omwana ekibegaabega baali bamukubye nnyo ku mutwe oba ne ku kibegaabega ne basalawo banoonye omwana ono. Omwana twali ffenna ne bannyonnyola sitoole awo kuba nali ntambuddemu nga mbalese awo nga nina wendaze. Kati omwana n'abulako olwo olunaku ne tuddayo enkeera ku Akasha n'ebyokulya era abamu babadde balabanga TikTok zange nga tugaba ebyokulya kwabo abaana ababeera awo ku kkubo nga we tubabuuza omwana ne tugendayo ogwokubiri nga talabika ne tuddayo kwe kumulabako kwogwo omulundi nabuuza ate ekirungi kwolwo nabuuza muganda we tulina omwana gwe tubuuza gwe bakuba ekiga n'agamba oyo muganda wange ne badduka ne bakola ki Bambi ne bamuyita naye nga akyawulira bubiba nga bakyamunyiga mami we. Kati ne batuba story ne batusiigira ekifaananyi kye bayitamu ku kkubo nga bannaye kunyolwa kwennyini nga bali mu mbeera si nnungi ne gye basula ewaka baali agadde okudda ku ssomero naye nga tebakola ki tebalina buyambi okitegeera. Kati abazungu bano ne kibakwatako nnyo abakyala bano ababiri kozi bo bakulidde eri embeera gye balabe tebalabangako mbeera weeti amazzi gayingira muki kwe kutambula okukkirirayo ne tugamba tugendeyo mubeera wanti mumulimira kamokya mulimira zooni tugenda tugende tusooke tukole ki
tulabe embeera eri okutuuka enkuba yali etonnye ku olwo emazzi nga gayingidde mangi abantu bonna nga buli omu ali waggulu wa bintu bye bintu biseeyeeyawo ebiti ku mazzi bigenda kati abantu ne bagamba bulijjo bino ebintu gyebiri byekizisitinga tubiraba na kugundi CNN ne bakwatibwako ennaku nnyo ne baŋŋamba kati oba okola banoonyeze Airbnb zino apartment z'okubeeramukko nga we bakyalinda ki okubafunira ennyumba koze ennyumba yali tefunise nga tesafunika mu bwangu tubanoonyezaawo ne bagira nga bakola ki nga we babeera kati recently twafuna enju y'omukyala eyo Bambi mwebaza nnyo era mukyala Landlord enju yo eri eyo kyanja waggulu bagenda banoonya ne bagundi ne babloka mpola ne tugwa ku nju yali yakakadde mukyala ali awo Landlord bamuyita Aunt Lilian ne tumunnyonnyolamu story n'agamba bannaye ng'ekyo kirungi kyemukolera nga kirungi kyemukola enju n'agisalako paka ku $800 n'agamba nange kanneetabe mu kuyamba enju yali yakakadde n'agisalako kozi baali bamuli bubi bali muli nga bajagala enju n'asalako n'agamba enju kangisaleko ebeere ku mmeka ku kakadde manya ku 8 n'agisalako n'agizza ku 8 ne tugisasula omwaka mulamba twagisasula ne tugenda nga tunoonya ebintu ewandege yakubbiri nga tubateeramu bitanda dining nga obimanya ebintu ebyali badde mu nju abaana nabo bakyuseeko ku bulamu kozi baali abaana 8 bali family abantu 11 nengono omukyala alabirira abaana bameka 10 kuliko ababe batono yayambako n'abalala omanyo bayambibwako buyambibwa baali bayambibwa omukyala alinako abaana ngo 5 kati bana basigadde bonna ayamba bayambe bamama baabwe babamusuulira bamama bafa mikwano gy'abatabani babajja nabo omanyi bano abaana bwe bagenda ozannya bonna bakomawo nabannaabwe abatalina wasula ye ng'omukyala yasalawo kuyamba buli mwana era obeera eyo gy'oli nga tebannakuyamba sooka oyambe naawe kozi ono omukyala yali talina enju gy'asulamu kayumba katono weekati mulimu buddeeka buli omu yeebasse ku munne omanyi kyentegeeza naye nga ye afudde yayambe nga naye bano bambi be bamunoonyezaako ate batabani be essaawa zino njagala okumanya abaana balaba bameka abasula mu nnyumba eno empya gye mwabapangisiza bali abaana 9 ne maama waabwe bali abaana 10 ne maama waabwe bantu 11 esegeza maama mwabajjayo ddala bonna eri ne mukadde waabwe bonna ne basenga wamu balina ebisenge byabwe n'obutanda so kati olunaku olwaleero njagala okumanya abaana bano bwemubajjira ku street by that time baba basoma oba baba bali ku baba bakola mirimu gya kulabika nti kutunda menvu na mask basoma babadde basoma naye nga obuyambi bwagaana kozi bonna nga obalaba boogera oluzungu ate oluzungu olulungi nze neewuunya kozi baali bakommunicatinga ne bana abakyala mu luzungu ne beewuunya ne baba musoma nti tusoma naye akasente ke kakyagaanye tetulina za fiizi byetaago ne bagamba kale n'ekyokusoma tugenda kukola ki kubazzaayo musome kati kyetukyakozeeko kyanju era nali awo ne baŋŋamba naffe Uncle Dice tubadde twagala kusala kaviiri ng'akako ne ŋŋamba waliwo omukulu ansala bamuyita Brayn baba amanyi okusala akaviiri yasinga kati step by the way mufollowinga ku TikTok buli wamu alina YouTube alina TikTok alina buli wamu mugende mu following buli omu yasinga buli celebrity ow'omulembe guno ya musala naye yerekereza emirimu gye leero abadde ne appointment nnyingi jjukira asala baserebu ate basente nnyingi naye yennyini n'akansolinga byakola n'agamba story eyo nange kanfuna engeri gye nnyamba n'akwata ttiimu ye nga woogiraba bonna beefiiriza emirimu gyabwe obbeera wano naffe ssebo ne bajja era abaana babatema ka aircut nga wookalaba obwaba Kenzo obwaba Mickey Sims to be funny baani bonna babubatemi
Okay. Nabo balabikeko bulungi ate olumala tudde mu session y'ekikumba. Ekikumba kyogamba era bagenda kunyumira wano era. Balina okuba mu kukikumba era balabike bulungi. Kale ate gwe osala enviiri n'otakubayo ka outfit. Obanga yoziza noyanika mu ttaka. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Abasebo ne bannyabo ono ye Dice Richie omukulu asobola okulabika nti akwasaganya ekikumba e Kampala eky'omulembe ky'oyinza okugamba 360 celebrity stylist olunaku olwaleero. Kanjogereko n'abaana bano nnyongere okulabika nti ntegeera ku birooto byabwe because nga womanyi balinamu abayimbi bagenda bakulaga abayimbi mulimu abayimbi abakuba raga mulimu abendiba era talent nyingi eziri wano. Ate engeri gye bava ekamwoca kyemmanyi kaakati mpaka ntandikire sayidi eno papa gye baleko kiri kitya baaba Ale papa. Amannya gaffe bakuyita nti Dennis Madi. ani Dennis Malik. Dennis Malik. Yongerako ku ddoboozi abantu bakuulye bulungi. Dennis osoma class ki? Ndi mu senior 1 ngeze muto. Osomera wa? Destiny Eagle Secondary School. So olunaku olwaleero gwe ng'omuntu biruubirwa ki by'olina mu bulamu okubeera ng'otuukako? Kuba bulungi kye kisinga. Kuba bulungi. Tolina kirooto nti oba nze njagala kuba kino njagala kuba kiri? Kuba bulungi papa mu ngeri yonna. Mu ngeri yonna. Abaana ba Ghetto ebiseera ebisinga ekikulu kiba kyakuba bulungi ng'ovudde ku byokulabika nti ali kino na kiri. Kanjogereko n'ono omuto. Omuto ogamba otya? Ndi bulungi. Amannya go bakuyita ani? Mukisa Alipota. Mukisa? Alipota. Falipota. Mukisa oyagala kukola ki ng'okuze? Kuzimba. Oyagala kuba muzimbi engineer kale kyakabi nnyo. Kanjogereko n'omukulu ali wano baba kankuyiteko katono nnyo. Papa kye kiriwo ogamba otya? Ndi kirisi. Amannya go bakuyita ani? Sali Foden. Salifo? Foden. Oli mu class ki? Primary 7. Ngenzo mu primary 7. Ogenze mu primary 7. Ebintu bitambula bitya ku ssomero? Bitambula bulungi naye kati wali eri tubadde n'ebyolowooza nga tosoma bulungi. Ng'olowooza oba olina okuddayo n'onyonya akasente. N'okola ki naye kati buli kimu kyawedde. Buli kimu kyawedde. Obulamu bulinga we wabubala? Nga we nawubala. Okay. Tweyanziza oyagala kukola ki nga by the way omaliriza okusoma? Nze nange neegomba okuba ngako baane n'abatusinga nange nyambe ku baana. Nawe oyagala kuyamba ku bantu? Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege. Ali luddawo bakumaze baaba soko gye twogeremuko wano katono nnyo. Sorry baaba. Ogamba otya? Jenna oli otya? Ndi bulungi. Amannya go? Mugema Shaban. Mugema Shaban. Oli mu kilasi ki Mugema? Ngenda mpifu. Ogenda mpifu osomera wa? Omega Bright Primary School. Ani best subject ki gy'osinga okukola? English. Banayo omusajja buno mu Ngereza kakati njagala okumanya ng'omaliriza okusoma biki by'oyagala okutuukako bokolako? Nze njagala mberenga Dice Richie nyambe ku baana samba akapiira. Okay, naye kati kusomera okubamuko mu ddiba? Batukiriza. Babakiriza. Era abalinamu be bakakuba. Abalinamu be bakakuba. Ate geetaagisa ki naawe Mugema? Tokuba muzitaaki wali? Zikubamu. Kiri kyasembera wano twogere. Ogamba otya baba? Oli steady wano wabaki? Yasinga wala nga n'omanya ebyabalenzi. Bakolamu ku ntalo. Ebbati wali ne likuyitamu? Ati nali ngavaamu erimu ne linkwata. Erimu ne likukwata? Soko mbuulire kati oli mu kilasi ki? Nze nabadde MP5 nageze MP6. Wageze mu P6? Somero ki? Nange nsomera ku Omega Bright Kawempe awo mu Kirokole. Mu Kirokole? Osinga kola subject gy'osinga okukola gy'ogamba eno? Singa kola mathematics. Ojja kuba mumalirizi w'eggwanga. Kati njagala okumanya biki by'olabako ng'otuuse ng'omaliriza okusoma by'oyinza okukolako? Nange kyendaba nze. Nange nakirowoozaako nga nange naba nfunye ku sente nga ngaggawadde kale mukama kyanaaba mpadde. Nange ekitono kinna nyambeko ku baana ba street kids kubanga nange nali nsula abweru nga nange nzanyirako nga nsomba scrap nsomba ebicupa nange naliko omweyembeera. Okay. Tweyanziza asembayo. Baba wanyumye dda bannange paka kuwulira bwe naye bangambye kati muwulira bulungi obubite mukyabwetaaga ogamba otya? Amannya go? Sentongo Hamis. Hamis oli musiraamu osalako? Osalira wa? Twasalira nuko nga tusaliyo kyande. Ate mu class oli mu class ki?
Ageze P5. P5 somero ki? Omega Bright Primary School. Mwena musomera wamu kyogamba. Naye ku ssomero temukola fujjo mmwe? Yasomere wala Ono yali mu secondary? Kati oyagala kukola ki ng'okuze? Nze nagaba engineer. Oyagala kuba engineer. Banaye tulina ba engineer b'eggwanga ab'enkya olunaku olwaleero basobodde okulabika nti batuusizaako omukono ogw'obuyambi. Twagala okwebaza na buli muntu asobola okulabika nti obeera eyo n'oyamba ku ggwanga kubanga gavumenti yokka si gye tulina okukubira omulanga but buli muntu asobola okulabika nti ky'olina mu kapasiti yo n'osobola okulabika nti oyamba ggwanga. Mpozi not forgetting njagala okwebaza ku bantu abakyala babayamba bamuyita de Auntie Francesca and Jessica. All right, thank you Auntie Francesca and Jessica for giving a hand. Ne Uncle Dice Richie wamu ne Brayn Baba, thank you very much for having a golden heart okubeera nga muyambye ku bantu. Aliko Cookie Promotions ze zino ensonga ze tubeera nga tukutuusaako ez'enjawulo, all angles tugenda kubeera nga tukutuusangako buli kimu ekigendera ddala mu maaso naddala mu ggwanga Uganda. Siri mulala MC Kiyege mannya gange, osobola okumpita Vibes King, nze buli kimu okulemererwa wakiri nnyo n'okusemba nkoppa. Bwetyo bwe tuli wano olunaku olwaleero nga tusobola okulabika nti abaana bano balabika ng'abantu olunaku olwaleero. For now teweerabira kusubscribinga, tukyagendera ddala mu maaso. Okay, Aliko Cookie Promotion essaawa zino nga tumaliriza okulabika nti tunyiridde enviiri, akaviiri nga wokalabye. Omusajja Brayn Baba akakozeeko bulungi nnyo era essaawa zino tugenda kwambala kubanga oba omaze okwekolako okwepepeta akaviiri then ate ekikumba kiba kirina okusoma. So courtesy of Dice Richie Luxurious Store yasazeewo n'agamba okay kubanga yali musaale nnyo okuva ku ntandikwa okukyusa obulamu bw'abaana bano abato era nga wetwogerera buli omu agenda kufunamu alabike nti afuna empale, afuna essaati. Omukulu Dice Richie soko ombuulire essaawa zino abantu abasinga balowooza kati essaawa zino olinamu ne kilaasi y'aba fresh kid kubanga kati fresh kid ba champion good n'aba ba size y'emu eyo size nayo oyitayo Byesebo. Mwebiri byonna baana bato bakulu mwebiri essaawa zino buli mwana ogenda mukolako otya saati mpale? Saati mpale kati naali bakozeeko n'engatto naye essaawa zino engatto tezirimu ez'abato mu store naye tugenda kulaba nga n'engatto nazo era nja ziba deliveryingira tukola ne ka delivery ate njukira bano baana bange. This is my family, Dice Rich family we tugiyita. Olunaku olwaleero banaye engoye ezo zirabikira ddala okuba ez'ebbeeyi kati simanyi budget woba mu bitabo ngozeeyo awo kiba kitya kubanga kati guno omutima gwe mugagga gw'olaze but still business eba erina okusigala ng'etambula. Naye bino era byebimu anko byonna byebimu ate twazaalibwa n'engoye wokeera ku makyera n'oziwaayo era byebimu tuba tujja funa endala. Kabajeti era omuntu olina omuweera ddala tolina mweweesa omuweera n'omulundi gumu n'omutima gumu. Omwana omutima okitegeera omuwa ekintu ky'otayagala oba tomuwadde so kati era abaana saizi zaabwe bagenda londamu ze banaba bawulira eziba nga biggwa nga kiggwa buggwe nabo bagenda era banyumemu nabo ku mutima bafiiringe nga bakibyera nga Dice. Yes. Courtesy of Dice Richie olunaku olwaleero wano ku Chamtawa Ginger Road Luxurious Store. Kakati njagala okumanya abakulu mbadde nsaba buli omu mulabeko ng'anyumye buli omu afunemu kwegamba beerondera. Olondamu size ekutuuka tolonda ate ndaabadda oyinza ogenda n'oyita ewakiweewa tekijja kuba kirungi. Ani eyafunye njagala okulaba omu nga afuna yayambala yange ofunye ofunye mu gundi. Okay. Oyagala kamajje naye abaana n'ebyamajje abaana Dice Rich abaana lwaki tebavudde mu byamajje? Mpulira abaana baagala byamajje. Okay. Soko oyambalemu yambala mutwagala kulaba nga onyumye ofuluma wano ovaayo nga planned kid. Era buli omu abadde agamba nti banya abaana si ba planned kid essaawa zino Dice Rich kakati no face obulira otya okwegamba otandise okulabika nti oli mu baana b'ekkololo ovudde ekamwokya.
Kati obuzaako mpale, noonya empale. Noonyamu empale gy'oyambala. Bana njagala buli omwana buli afunye kyafunye akyambale. Ezo tuzizizaayo mu kaveera. Tugenda zidizaayo mu kaveera. Twagala kulaba nga buli omu zogyemu oteeka muno. Twongere okulabika nti ofunyemu damage. Kikube ekidamage tulabe engeri gy'oba ofulumyemu. Soko gye tulabe wano ku gundi sembera wano tulabe kidamage. Afunye kyamiri. Kidamage kikube. Kirabe kyamiri. Kikube ate ne kisokisi kyasomye eddawali. Buli kimu agenda kuddayo nga buli kimu on point dede. Okay. Ali ku Cookie Promotions twongera okutegeeza. This is a Therampist Hat gye twetaaga okulabika nti buli omu Golden Hat buli omu gy'alina okulabika nti obuzaako mpale anko. Si bwe kiri? Omusaati guwe afulumye naye okuba mu jimu. Okuba mu jimu oba bulijjo ze amabati g'okubaagwa. Yensonga gwe lwaki gwe kyeyamaani. Okay, so embeera bwetyo bwekyali. Anko wuno yafunye dda soko gye wano. Kakubire eddala wali gundi afune wayambalira wano. Omuto afunye kala ya struggle mulaba. Ye yatidde mu struggle. Buli kimu ayambadde struggle. Abaana bali wano. Okay, ali ku Cookie Promotion olunaku olwaleero kino abadde tannakitegeera olunaku olwaleero abaana bavudde ku street za Kamokya, Kasha, wali Jinja Road naye kati olunaku olwaleero buli omu alina okulabika nti anyuma abeerenga omuntu wasaanidde okubeera. Amaze okwambala ng'odda side zeno ne tulaba engeri gy'ofulumyemu. Then eggwanga litandika okulaba omuntu omutuufu gwe ligenda okukolagana nalyo. Yes sir. Kati eriteeka muli oba omaliriza bwotyo kati kayero kanene naye ate kano kabadde kamukoledde kano kano abugezeemu bubiri. Okay, akapale kakube ffenna tulabike nti gino omaliriza okwambala soko tunuleko wano mu kamera tulabe nene muko soko jimuweemu tulabe ekiddako. Naye kati temulabika nga ba street essaawa zino ba planned kid bano baana bakololo lwakuba tebanatandika kulabika nti bayitamu kiro naye baaba. Alright. Yembera bweto bweri olunaku olwaleero. So this is what we need. Buli omu yonna gyali gy'osinzidde okubeera ng'oli osobola okuyambibwa okutandika okuyamba okuva ku kyalo ky'oliko n'oyamba omuntu. Teweetaaga kulinda kujja Kampala kulaba banguudo. Ne mu kyalo osobola okuyambibwako waliyo abakadde nga beetaaga obuyambi oba okitegeera. So mu mbeera eyo each one tag one life one way. Bana yamaliriza yaddako eno ebbali addeko side zeno. Ako kalabikanga akajja omukolera. Okay, omaliriza soko gyonyumiremuko wano bwoti mugenda tufunemu akafaananyi konna wali nga bintu byonna masavu wali wonna nga bwe kirina okubeera nga kiri. So wetuva wano tudda wemuva wano muyina pulaani ki kudda waka lunch yayidde dda tuzanga nga tennaaba minza oluva wano tugenda wani twagala kumanya kakati program kubanga kati ebi mutandise okubeera nga mutambulira ku time kuba kuchakala pozi muli molide mudayo di kusomero soko mbulire kusomero mudayo di February ngenda kuzo mwezi mpaka mwenda muli mwa P7 pozi muli wa make up P7 ali omu. Okay, webinawe ebibuzo bifulumye abantu mu comment ojja balabaawo banaaba basobola okulabika nti bakutuusaako fees nazo oba ogenda ku kololo high oba ogenda wasomera wa mukulu luzire sesi ate luzira twagalayo kitwagala masomero gali sentiro oba kitegeera. Okay, jangu wano bwe maaso
Baana kabikoze dda yafulumidde mu struggle ne pesa lisibe nalyo limaleyo enyondo giteekeyo owulira otya owulira bulungi okay teri kuddamu kuwulira bubi abawulira obubi be bali abeeri ab'ekiro naye kakati essaawa zino soko gye wano oba omaliriza jja wano jangu wano booti yimirira wano booti twagalayo akafaananyi awo aka Dice Rich wali tumanye mubagamba mwayambalidde Kampala Road mu kibuga wakati courtesy of Dice Rich luxurious store oba okitegeera amazengo dda wano wenyige wano booti okay bwekityo bwe kiri otimu omaliriza wegate wali ku mugendo naye otimu ayagala nasula omugere nga gutuuka eya black soko kubemu black awo soko kubemu black awo owulira gy'owulya ku mutima kale eya black onogikubira ewaka okay so olunaku olwaleero uniform zo muli taratibu simu mbadde mbuuza uniform kiriye ewaka anti uniform z'abamu emese zazirya amazzi gazigendamu okay naye kasita tubuuzayo bbanga ttono ekyo ensonga zijja kuba ntono kiri kitya tewali owulira otya kakati awo empale ogiwulidde akasati okawulidde North Face anko owulidde struggle ogiyingidde nkulaba kiri kita anko oli mu amiri wali yonna Olikali. Okay. Abasebo ne banyabo olunaku olwaleero ayina yekumidde ku Cookie Promotions olunaku olwaleero bwe tufaananye okusinziira wano e Kampala ku Cham Tower Dice Rich Luxurious Store we tusinzidde okubeera nga abaana olunaku olwaleero bannange abaana bano tebabangako ku luguudo babalimba babawayiriza bano ba planned kid tebabangako ku luguudo oba okitegeera soko gye kati okakyusiza okakyusiza soko gye abantu basooke bakulabemu wali bonna tusooke tuyiseemu wali ekintu nga kiri 10 teekaali so okay ezengoye banaye okutuuka ewaka kwoza so banaye embeera bwetyo bweri twatandise ku makya okuva we twatandikidde akaviiri kati kiriya tubuyinda nnaku za mwezi muddayo ennaku z'omwezi meka ku ssomero ennaku z'omwezi nga 4 ennaku z'omwezi nga 4 abaana bannaye amalala gatandise laba kafaani kuwulira bulungi kati bwekityo bwe tutambudde olunaku olwaleero tweyanziza nnyo tweyanzeege omukulu Dice Rich thank you very much okubeera nga abaana batuusiza ku mbeera bweti tumanye olugendo lukyali luwanvu nnyo naye ng'era okusinziira gwe tutuuse tetuli bubi nnyo oba okitegeera so na buli omuntu ali eyo bannange teweetaaga kulabika nti olina nnyo okubeera ng'oyamba ekitono ky'olina gabana ne munno kati Rich omwaka guno abaana bano olina programu kinga bbo omwaka guno kuddayo ku ssomero kuba amasomero gatandise okujjako mu luwummula ninamu ab'endiba ete ekyanja waliyo obutaafu balina okugenda balirinnyeko baliririnnyako n'omukubi wa raga ninamu owa raga ndatandika onnoonya ku studio atini ne collaborations gundi fresh kid oyaga kola nani soko gye owa raga oyaga kolako nani goyaga soko kola naye omuyimbi Next Chameleon. Bombo. Bombo tebamumanyi. Mocha. Alika mocha. Nani era naye era bayinza okukola neekuba sigamba nti ajja kukola nagwe bamanyi ye gwe ayagala ate omulala
Zexi nchikumi birangi kunoonyako sebo kolabo y'omwana ogituulemu. Yesebo. Zexi nchikumi muganda wo linono omwana wuno yeetaaga collaboration. Weetaaga kola na producer. Kiba producer inako bomanyi? Ni producer ngaliwa. Promoter wa Zex. Sina promoter. Fena yogo manyi. Okay, we bali ba mesh pan production waliwo bakwenye buli gundi ati nijali byonna bomba music wali ne simu pan production buli kimu kijja kuba kigwa. Okay, videos wane kikumbo ja kufuluma wano nga buli kimu kiri talatibo. So thank you very much omukulu toyanziza nnyo toyanzege. Era ongerezako anko kali ne kanowe kali oli kali kati nakoto senga kamutuka kale tugenda mujja kyusamu kusinzira ku size. Okay, nengo emushe yalinge waka engoye mwambalira wamu mwenna oba toji anko wamoso kuba mwaka toji hapo otimu waka ngoye mwambalira wamu mwenna akedde yalaba olunyumidde oba yasika buli omwana inazize ndio mwana inazize tewali ayinza kusumagiza munne. Okay, tweyanzege ali ku cookie promotion olunaku olwaleero bwetyo bwe tusinzidde wano ndoze Emboozi ogitegedde bulungi ey'abakulu bano tujja kuddamu okubanoonya bannange temutuswaza twagala kuddamu okubanoonya nga buli kimu kitambula ki tebikomye wano bikyagendera ddala cause tulina obaggulirawo akawunti mu banka ez'enjawulo. Okitegeera accounts mu banka ez'enjawulo buli omu tumuteereyo emitwalo nga 2 oba 3 ezitandikirwako paka omwaka wegunaggwako. Nako kakabi bro ojiro ovimbira mwako kati omwaka wegunaggwako kozi bagenda kugulirawo mama waabwe grocery business ajja batunda ebintu gundi byakulya kati ajja beera nga nabo bamuyambako kati sante ze banaaba bakozaawo bateeka ku akawunti so omwaka wegunaggwako omwaka weguggwako buli omu n'abaali ali nazo ze tukubisaamu obaayo ne 10 nga twakuwa 3 tukongerako 10 obaayo n'akakadde miliyoni 2 obaayo zobaayo ze tukubisaamu okitegeera ndoza mukitegedde amaanyi go ge gakweyimirira obaayo n'ekiddo oba olina lwasa baliwo abalina emyaka 15 16 bali basatu 14 15 kati webaweereza nge 18 buli omu tugenda mukolera gundi tiketi ne visa agende kakyalire ku anti Francesca Canada. Kitegeera buli aweza 18 ajja gende Canada ate oba oyagala osigalayo okolero oba osobola ki nga weesalirawo kati above 18 kasitoweze 18 ng'omanja visa yo ne ticket. Okay, naye kati okugenda oweza emyaka 18 ne report eba erina okubanga erabika bulungi ntokula bukuzi. Thank you very much. Tweyanzege Richie kyakabinyo baba omutima ogw'amaanyi ogwo ali ku cookie promotion webale kulabika nti ogoberera ensonga zino okubeera nga okuva twatandikidde ne wetutuuse obaddeko nyongera okutegeeza gwe munanga atana subscribing because ebintu ebikwata ku ggwanga fe abalina programu z'eggwanga zonna wano ku cookie promotions for now. Okay, akyali ku cookie promotions nkwaniriza nnyo nate kubanga tukyagobera ddala ensonga y'okulabika nti tulaba abaana bano bayamba ba street kids okubeera nga nabo bafuuka essuubi ly'eggwanga olunaku olw'enkya era nga wetwogerera tukyali wano ku Dice Richie luxurious store wosanga ekikumba ekisaasinza okulabika nti kiyimiridde olunaku olwaleero ndi n'omu ku bavubuka abasobola okulabika nti bawona olunaku luz'omwezi nga 31 nga tuyingira omwaka guno 2024 mpozi amanya gosoko tujukize amanya gange bampita Otim Benjamin yansangibwa Kamocha Kamocha. Otim Benjamin njagala okumanya olunaku olwaleero first of all ebbanga omaze ebbanga ki ku street gwe okulabika nti olunaku olwaleero bakujjako n'ofuna abayambi abakuyambako mu bulamu ku street nagenda okujja ku street nga n'emyaka 7 okutuuka paka nakati nakaweza emyaka 15.
Kati that means eje emyaka 8 gy'omaze ku street. Ng'ojja ku street ojjako otya? Nange kale nali mbeera ni mama wange nga ne omanye mama wange nalalamu awo ninga yampa sente za capital ninga nentunda nga wenkomanga muwase ninga wansabira nga nfuna emikisa ngende batyo kati natuka nanvaako nebantwala mu kyalo nenzirukayo ngemberayo sigisobola ningamba nina okudda mu kibuga nenoonya obulamu bika mu kibuga nali manyi ekyalo kiba side kyawa gyova kyali kyasangibwa ggulu mu kyalo kya mama wange nange nga mpulira kale embeera yo mu kyalo sigisobola ningamba kanzire mu kibuga juka nali namanyira okukwata ku ssente ningamba kanzire mu kibuga gye mmanyi genda obulamu gye buyita nga bwangu. So kati olunaku olwaleero ku bbanga ly'omaze nga wava mu kyalo n'okomawo n'otandika okwebeerera wokka ku ssomero gy'obadde osomera oba gy'osomera gy'ogenda school fees obadde ozijjawa nga oli ku luguudo? Nanti kati nali sisoma ninga bwe nali nsoma nga mange yakola ki yampeerera mu kaseera ko yanvaako nga sikola ki nga sikyasoma kanange nembeera nga ngenda awo ku kyaki eyo omusajja gwe bayita Apostle Grace nengendeyo nange natandika okumpeerera Apostle Grace yakwerera nga nange mbeerawo bano eno tandika okumpeerera nga wampeerera natuuka nanvaako naye nefuna omulala. Yakuweerera bbanga ki Apostle Grace? Yampeerera omwaka gumu oguwedde nga nsoma nenkola ki nantwala okukomega bright kati nekola ki neŋŋamba kati ngenda kuddayo guno omwaka gwo ngenda kuddayo nsome. Kati mukuddayo okusoma olunaku olwaleero wobadde oviire ewaka ebintu ebimu ku bintu engeri gy'obeerawo mu bulamu obwa bulijjo ani abadde akuyambako mu bintu ng'ebyo ebyetaagisibwa? Adanyambako kalinga mama wa Yasini nali ngenda nga mpa wafuna ku ssente kale nga mpa nagamba genda otune nampa 15 ngenda otune okumyawo omutwalo juka bwegenda okukuba ofuna n'ez'obwerere osanga omukwano gwo gomanyi nga mugaga nakwayo 2 oba n'omugamba ebizibu byoyitamu nomugamba nsoma nesiina akola ki anteramu kuya requirements okudda ku ssomero byebyo. Kati ku street kuno kwobadde ogenda mukolera ku street za njawulo ki z'obadde ogamba nti kwogenda n'oyiyiza era streets ziri mmeka? Badde nkoleranga erugogo obanga sirugogo nenkolera ku Kashiamolo olimu nenkolera ku golf course olimu nengendako neyewale ye Munyonyo tukolerako eyo ku Shero ku VIP Powers eyo nga tukolerako eyo nga tufuna ku ssente nsanga ku bagaga betumanyira ne batuyambayambako tuba ku ssente ezo zibadde zitubeezaawo. Nga bintu ki by'oyinza okugamba nti ebyenjawulo by'obadde okola okufuna ku ssente kubanga manyi oluusi temuba mu kintu kimu bintu ki by'obadde oteekako engalo? Olumu sogula ekintu nga mpulira saagala kiggwewo nengula ebintu nga nawe okyawo tasobola kitunda nengula entula yasi nga njagala nfunireko kale kyeweekwasizaako okufuna nemba situnze nga zisagala tunda nyaga kisigalo. Kitegeeza ebiseera ebisinga obeera ku street totunda nti oyagala kutunda kintu naye just okwasizaako osabe yasobola okumpa kyekyo. Kati mu lunaku katugambe nti oyina by'obadde nabyo katugambe emyembo oba amenvu oyinza okufuna ku ssente mmeka? Bwemba n'amenvu gaga 2 nga tuna nenga mazaawo funa 4 nga wagasubudde mmeka? Ndi serious nga nsubudde 2 nga sumbudde 2 nga nsubudde 10 obwaga 2 nemuteeka ku tray wembeera serious nga mbutunda busobola okugwa mu lunaku nefuna 4 gyange 4 nesavingako 2 wali gyembadde ntaddemu kati nenkwata gira emirala gyembadde nga nkoze amagoba nazo nenzizaayo nenziteekayo oba nendowoozamu neŋŋamba ki ekitaliwo nendeta pikke nentunda nempa abaana ne bakola antundira nga nange wenkola ali wantundirayo nga nange musasula kyekyo. Mu bintu ebibiri okukola nga bw'osaba kiriwo ekitandika okuleeta ekiyita ssente ezisinga ku zinne waazo bizinensi n'okulabika nti osabayo okuwa? Nze ndaba bizinensi eba esinga kubanga noba tolina ssente sogera niweewolawo omuntu wabanga akwesiga so omwewolako nga5 nogera nofuna kyogula nozaawo ssente jjukira ssente yekola ssente.
Kati okutwaliza wamu mu engeri gye mubadde muwangaliramu ku street obadde na banno bokola nabo ba mirundi muli baana bameka era nga mukola ku biki ebyenjawulo abala banno bakola ku biki? Tuli bangi. Tuli baana bangi. Amulimu n'abaveeyo nga from nowhere. Nabo ne batwegattako. Amu ne bava ku street omu nga talina wakuswa naffe tukola ki? Tudda ne tumusuza tumugamba kati tugenda kusuza obudde bwakuba budde bwa kiro. N'ekyo osobola okuddayo wammwe. Obuddeyo gye badde obeera. Oba budde bwakyo tumuyambako enkya n'akola ki n'addayo gy'abadde abeera. Naffe kye tuba tumugamba. Oba nga owulira kale nga toyinaamu. So kujja n'otandikira wano n'ofuna omuntu akuwa n'otunda n'asobola okukuwa. N'osobola ofuna ku ssente. Ebiseera ebisinga bagamba nti abaana ababeera ku nguudo oluusi mubaamu n'emize mutwalamu ebintu ebimu nebatawadde embeera gye muwangaliramu ku street gwe olaba otya obulamu bwe mubeeramu kubanga si buli omu nti aba akola waliwo nawoli nga tayagala kukola ng'omuzaalina gwa kutwala butwazi era faawe tukola ki kati ffe abaana ababeerawo tubakola ki tubagamba waneeno obozze kukola teweemakula ku bintu bitali bibyo kubanga naffe n'abagagamu batwesiga so gamba genda mumoloko nzigirayo kineeno bona batwesiga weerogogo bagaga bangi abatwesiga n'oyo Shakibu batwesiga so gamba genda ogyeyo wali ebintu byange nigala n'obijo nga kimanyi tolina ngalo mpanvu naffe azoliya tumukubirawo mumanyi n'okwebasa abantu anti nga nize chairman yegwe obadde chairman waabwe nze abakulira chairman street kyeyo awo lugogo katikati kati soko mbulire oyogedde ku Shakibu Shakibu nga omumanyi ng'omuntu nga ye oba obadde omulaba bulabi nga ajjanga okulabika nti ajja kubeera nga alina byazze okukola oba oggula mukwano gwaffe kubanga ajja olumu naawe aba alina ku ssente n'atuwa waba alina ki nga atuwa najja n'atubongako adisi noba talina alisi atubongako noba bali mu bitala nga ebitala bigenda kukola ki bigenda mukwata nga aveeringa direct speed adisi tasibamu na local parking naso tubong noba talina gamba siina mbatano ninja bagwako wanga tumusanga wangi tumusange kwa kashamulowa kubanga lwaki nkubuuziza ekyo essaawa zino wetwogerera Shakibu babadde bamubbyeko ensawo ye nga mulimu chaini n'essimu essimu 2 ne ssente so kyova olaba nkubuuziza olw'ensonga nti oluusi mulina bannammwe ababekwekamu naye ate nga bo batwazi so mu mbeera eyo gwe gamba okakasa otya omuntu nti ali eri nti mwenna abakola emirimu egyo nti mwenna muba mukkiriziganya kyekimu naddala bakwata emirimu ng'ebibbo okutunda amenvu okutunda pike ebintu ebyenjawulo pozi era bakola egyo emikono pozi nga bakola eyo babeera ku baboda nga bazze ne banyakula amasimu naye muffe tewali asobola kikola teri pozi ng'era nga vudde nga netumanyi najja nanyakula bunyakuzi neffe wetubeera teri asobola kikola ekyo kubanga ffe twemanyi teri n'emikono miwanvu ensonga kimadde gamba n'abagagamu batwesiga kubanga bayite batwesiga sale nekkubo tetuliiwo juga nesitekaso ne polisi webetukute basobya ne batuyambako ne batujjayo kubanga ensonga bagamba oyo mwana mumanyi simu byo omuwaayiriza nagenda asobola omujjayo shagire omwana mumanyi mukozi senga badde mubbi senga sikoze ekisenga simujjeeyo ng'okutambulira ddala maaso embeera gye mubeereramu ku switi gye muwangaliramu gwe ng'omuntu generally otuuse level n'ogamba nti ensonga zino watuukako obulamu n'ogamba nti njagala kubeera nga mbita nga weegomba okukola ku kintu ekirala oba nga siri olabiramu ddala omukisa mwogenda okufunira ofune kyoddako kyozzaako kubanga nange lumu natuukako nga mpulira nejamu nkoye kale nkoye ebbala anyaga noonya omulimu netugezaako noonya omulimu ne mukwano gwange oli Dennis tugendako eyo munyonyo naffe tunoonya ku mulimu tulekerawo osabiriza kubanga naffe kyemanyira waliwo n'abaatukowa ku kuba okwo nga tebagala tugamba bamu kubanga abeera batulabalabanye niwakuwasede nekyagenda kusangawo kubanga nange twagenda nze ne Dennis tunoonya emirimu eyo emunyonyo naye negibula tukonkona ebigeti ne tuyingira nga tutidde namu tumugamba atuwe emirimu tufune ssente
aye sino adisi tunato omulimu gw'osiima naye nga tuvudde ku kkubo. Okay. So olunaku olwaleero engeri gy'ovudde mu bulamu buno manyi ekungudo okyaliyo oba oviirayo ddala? Kubanga nange naye sikisuubira muno ndivaayo. Kubanga nalingawo nga njogera guno omwaka sigenda kudda ku kkubo ne gunsangawo. Guno omwaka sigenda kudda ku kkubo ne gunsangawo. Segera kino Mukama yakoze kino eno. Kubanga naffe twali tugambye guno omwaka tugenda beera ku kkubo. Ninga nze ne ŋŋamba watwerimba. Ninga kumbe ekituufu tuvuddeko. Tugenda noonya bizinensi ng'egye tufunamu ssente tusobole okwerabira ebyokusabiza tutekemu amaanyi agakola. Kubanga kyekyo. Kati olunaku olwaleero olina banno booleseeyo ku street ezo kyemmanyi bangi kubanga obadde chairman. Abantu abo oddayoko nowalaba kubanga kati tubala ziri oli mu wiiki ya kusatu nga ovudde ku luguudo. Mutera obayisaamu eggaali ne mubabongako bakyali bammwe era bo mubalowoozaako mutya? Kubanga nange nafunako ekirowoozo ekyo ndiba nkalabye nafunye ku ssente ngalenga nange sijja beerabira mpita ne mbawaayo nga kyebiri buli omu. Kubanga nange nsaba nange mbeere bulungi. Si muno nakulya mu famire engagga ffenna twali yala. Kubanga nange kino naye sikisuubira. Muno ndiva ku bbala ndisanga Uncle Dice, ndisanga Auntie Francesca, ndisanga Auntie Jessica naye sikisuubira. Naffe nga tukola byaffe naye nga sikisuubira muno tuli basanga. Ne Mukama atusulako omukisa gw'ojjukira omukisa gwava ku muntu omu oli gwe bakuba ekigala ky'emundu. Kubanga singa tiyali oyo singa tukyaliko. Kati obulamu bwawukana butya okusinziira ku street bw'obaddeko n'olunaku olwaleero bw'olimu? Biki ebyenjawulo byewakalabawo? Enjawulo? Kubanga nze kale ndaba kale bigenda bikyuka mpola mpola. Kubanga era wabirikyuka tujja kuba bulungi era bika bitandise butandisi. Bingi bijja bitandika butandisi. Ku street luli mwali nga mutandika budde ekyokukola okugamba nti kati mutandise okukagobamu okuyiiya era nga muvaako budde ki? Kale olumu wetubeera wetukola olumu tukeera ku makya tugeze olwa lunaku lukulu 12 tuba tuli eri kubanga tuba tukimanya abagagga bagenda kuba bavaayo badda ku makyaki bavayo batuwe ku ssente nga naffe tulinzaawo batuwe ku ssente olumu olwa tukola naye oba ofunye ku ssente ugeze ofuna omukisa ne bakuwayo 2 era onyukira olaba twalina kyoyagala ku bbala n'ogenda n'obeeraawo olumu ne tubeerako bulumu paka budde kukya olumu ne tusulawo. Kati ennaku zino sooka ompiseemuko mu lunaku lwo engeri gye lukeeramu gy'olutambuzaamu kubanga kyemmanyi kati si bwe kyekimu nga wekyobadde oyitamu luli. Kubanga nze ng'ombe yange wemba sifunye sirya wenfuna ndya tugeze emba sikoze era ngumira enjala kubanga bamanye enjala olunaku lumu tetta makimanye enkyangenda yiiya nfune wemba sifunye leero enkyama ngenda funa teeka. So kati olunaku olwaleero ewaka mukola ku mirimu ki oba nga toli ku street kubanga kati obulamu bwo mubuvuddemu biki ebyenjawulo bye mubeerako ewaka? Gye twaze nsimu kasita mama ngamba otiimu yoza ku bintu nga njoza wangamba otiimu yera ku lujja nga nduyera wagamba otiimu yera kola kisimula ku nnyumba nga nsimula kubanga tuvudde tukoze emirimu. Kati ku ssomero olunaku olwaleero biki by'osuubira okutandikirako? Olunaku olwaleero ng'ozize ku ssomero kubanga kyemmanyi ogeze mu klasi ndala si kyogeze mu klasi ki? P6. Ogeze mu P6. Essomero okyusizaamu oba okyali kulya erimu? Nkyali kulya erimu kubanga okyusakyusa n'amagezi we gakendera naye osigala wamu osobola okgenda bwiko oba okyusakyusa amasomero tomalaako naye osigala wantu wamu nga biri byekola byokka nga n'amagezi we geeyongera ogenda olinnya paka ng'omaze P7 tukakeeyewala. Basebo ne banyabo wali ku Cookie Promotions oyo timu omu ku baana abadde akulembera chairman w'aba Street Kids ku street Lugogo wanawa Lugogo Jinja Road kwa Kashiamolo. Nebo chairman nga bakuwa oli muto tewali badde bakusinga ku bukulu? Bansinga anti kale ensonga lwaki abagagga bategeera nze
wabuza kati wakasita babuza abaana anagendo bagabanya bagamba tiimu nze abagabanya Isekeza gwabadde ayina empisa mu bantu agabanya mu banno anti tebesiga balala bamanyi obakwasa omulala tajja bawa tebajja bawa kale waliwo n'abakulu abakola ki abatukuba kati bamanyira ono natero tuganya obulungi noliwakuba asola ogamba ono taliiko tumukubemu nekibooko taddamu kulumba agagga baffe. Okay, kati ekitegeeza buli omu mubadde muyina nga mwekwata abagagga nga oli agamba bagagga oyo mugagga wooli baba bagamba bali babbi katuwa ono yatera obagabanya bona agagga bamu nga takyatuwa ayitawo abawadde wano ayitawo ayina gyagenda agenda olaamulwana sente ze muziyuza zalwaniridde nataddamu kubawa Isekeza mubadde nga mu kulwana muyuzamu ne sente tola batuwa sente tufunamu katwogere okukulwana kuno otiimu ojjudde ebisago simanyi lwaki mwekuba amabaati anti obuzibu bwa sente buzibu bwa sente buzibu bwa sente jika oli wakuwa sente oli nazoleya omulumirawo ali ku Cookie Promotions bwesi wetutambudde olunaku olwaleero tubadde wano ewa Dice Richie Luxurious Store wano ku Cham Towers mu kibuga ku Ginger Road wetusinzidde okulabika ntukutuusako emboozi eno. Thank you very much Francisco and Jessica for giving a hand to these young kids today. I can say a shine on them olunaku olwaleero kyakabi naye mulinamu ku bifuba simanyi kiki kyekiganye ekifuba jukira gye tubadde tubeera mu kigurupu engeri gy'obeera mupewo ekiro 9 ng'ekifuba ekyeyongera kale katusabe tufuneyo kone ku ddagala musooke mulabike nti muwulira bulungi bagambye temugulira paka bubi amanya n'eddoboozi MCK bwetyo bwetutambudde olunaku olwaleero wano ku Cookie Promotions. For now mbagaliza olunaku olulungi mubeere bulungi mweraba.